Olutalo oluyindira mu South Sudan lukosezza omuwendo gwa ssente ekitongole ekiwooza kya Uganda Revenue Authority sekyali kiruubirirwa okusolooza omwezi oguwedde. Uganda Revenue Authority yasolooza obuwumbi obusukka 40 mu mwezi ogwokutaano ng'olutalo terunnabalukawo, naye mu mwezi oguwedde ogw'omukaaga ekitongole kyasolooza obuwumbi obutawera naddala 10 oluvannyuma lw'olutalo okubalukawo. Uganda etunda ebyamaguzi ebiwerera ddala ebitundu 6 ku buli 100 e South Sudan ku ebyo ebyamaguzi byonna ebitundibwa ebweru w'eggwanga. Akatale ka Uganda aka ensezi ezitunaanyi tuexportingayo oba tusindikayo ebintu ebiri worth nga 60%. Mu May South Sudan twasindikayo ebintu biri worth obuwumbi 43 ekitundu 43 billion. Mu June embeera yakyukakyukamu nibuka wansi 9.2 billion. Wenyogerera kati kuva olutalo bwe lwatandika abantu abangi bavaayo. Olunaku olwasooka twafuna bodaboda nga 25 ku boda yaffe y'Eregu, abantu nga bajja ebintu nibeera nga tibigenda. Abawooza bano era bategeezezza nti baalemererwa okutuukiriza omuwendo gw'ensimbi ogwabaweebwa okusolooza omwaka oguwedde nga baasigaza ebbanja ery'obuwumbi obusukka mu 4. Okusinziira ku akulira ekitongole kya Uganda Revenue Authority, Doris Akol, obunkenke obwaleetebwa mu biseera by'okulonda bwalemesa bamusiga nsimbi okuleeta wano ssente ng'okwo kw'otadde n'ennaku z'okuwummula ennyingi ezaaliwo mu biseera by'ebimu. Mu mbalira y'omwaka ssente ezaweebwa ekitongole kya URA okuddukanya emirimu egy'enjawulo nazo zakka ebitundutundu 10 ku 100 mu ssente ezabuliwo ze biliyoni obuwumbi 55. Kati obutafuna ssente zino kyatukosaamu tetwasobola kutuukiriza bintu byonna bye twali tuteekeddwa okukola. Ekitongole kino era kyafuna obuzibu olw'essiringi ya Uganda okunaabuuka ebitundu ebiwerera ddala 25 ku buli 100 mu mwaka gwa 2015 gwokka. Ebyenfuna nabyo byatambula kasoobo ng'okwo kw'otadde n'emiwendo gy'ebintu okwekkanama awamu n'amafuta agayingira mu ggwanga okubeera amatono. Banka z'ebyobusuubuzi nazo tezaakola bulungi nga n'abantu abaali beewola baakendeera ate nga n'abo abaatwala amabanja mangi tebaasasula. Abakozi ba gavumenti nabo tebaafuna musaala mu budde, kampuni z'amasimu nazo tezaakola bulungi ne kikosa omusolo ogwali gulina okusoloozebwa mu kiseera ekyo. Embeera eyavaako omusolo ogwasoloozebwa waaliwo okukka mu musolo ogwakuŋŋaanyizibwa mu mwaka ku target eyatuweebwa nga kino kyava ku mbeera y'ebyenfuna eyaliwo kale yali ebulamuko mu mwaka gw'ebyensimbi. Muno mwe mwali okukka kwa shilingi za Uganda wansi ku dola ya Amerika ebitundutundu 25% ku 100. Kwaliko n'okutuuka ku dola yava ku 3,309 okutuuka ku 3,435. Ekitongole kyasobola okukwata abantu abakukusa ebintu abeebalama emisolo ne kisobola okuzza ensimbi ezisukka mu buwumbi 37 ku kya gavumenti y'okukozesa ssente z'omuwi w'omusolo okusasula bannaggaga aba Uganda Revenue Authority bagambye nti tekibakwatako kubanga bo baakugenda mu maaso nga basolooza emisolo mu kampuni z'abagagga bano. Ku Kingdom TV, Nakalema Grace amalindirire. This is Kingdom TV.